Webala nnyo mulungi atambudde nange ku program Nungamya ate ne tuyingira ffenna akaseera kano akokuwa obujulizi gwe nabadde agamba nti Katonda nga aluddewo osabye naye nga tomanyi anaakwanukula njagala okusuubiza nti Katonda agenda kwanukula naye alina akaseera akake kateeseteese okubeera nga addamu essaala eyo oyinza obba ogisabidde emyaka 2, 5 oba 10 naye ng'ejja kwanukula nzikiriza ate mu kaseera kano tubeere nga twaniriza omwami Tebifanana Richard tukwaniriza nnyo ku program ya Nungamya. Webale kujja. Kitiibwa kya Mukama. Leero gwagenda okuzzamu omuntu atulabe yesuubi nti bisoboka. Nsaba omumbulizeeko. Njagala okwaniriza mwena abali ku mpewo za Spark mwebale okutuninga mwebale okuwuliriza. Amanya bampita Tebifanana ndi wano okuzzaamu amaanyi okuwa ku gyenvudde wange ne Mukama byankoledde ne wantuusizza. We tunaaviira wano wamma weewaawo ojja kuweebwa omukisa mu linnya lya Kristo. Amen. Oli mwami olina family? Yes. Okay. Omukyala agamba atya? Mukyala mulungi. Ate abaana? Bali basatu Diamond, Gold ne Silver. Abaami batera okweka abaana naye ekitiibwa kya Mukama oboogedde bonna baweddeyo. Nsaba tubeere nga tweyongera ate okunyumya naye nga tugenda kunyumya nga ogabanako nange obujulizi bwo n'omuntu oyo atulaba. Yes. Ntandikirewa? Tandikira bujulizi simanyi bujulizi bw'olina naye tandikira kobwo bw'otasobola kweresaayo nga obeera n'eddakiika nga 3 bw'osobola okunyumya obulala bwonna ne bw'obulekayo. Amiina. Kakati Tebifanana Richard mu Lugwala ekyo kye kisooka. Nzaalibwa Maracha Mwaluwa. Kati waluka moment kesobola kwerabira awo emba ntandikira nzijukira taata wange yatulwalirira ebbanga ddene. Mwaluwa eri kiseera ne kituuka n'afa. Kati waafa nze ne ssenga wange ne tujja okubikira abaali e Kampala paka kati siddangayo. Mwajja kubikula bali e Kampala ne musigalira ddala eno? Exactly. Obukya tujja. I remember that I was 91. How old were you mu myaka eyo? Nalina emyaka nga 7. Yes. Buchanzije okubika paka kati. Temuddangayo? Teziddangayo. Mwatandikira waggwe ne ssengawo nga muzze ku Kampala? Nga tuzze ne Kampala? Nzijukira ssengawe twalinye bbaasi nga tujja e Kampala. Nali muto. Nzijukira akaseera ko twatula ku ddinisa. Experience eno simanyi wali ogifunyeeko. Wali olabyeko nga oli mmotoka ng'emiti gidduka giddayo emabega obusisira nga buddayo emabega. Njiraba experience. Yes, sisobola kwerabira kulaba miti nga giddayo mu Arua nga tujja Kampala obusisira nga buddayo mu Arua nga tujja. Nga mugenda mu maaso. Nengamba Mukama wange banga otukoze eki. Naye ng'ebyembi ate twali tuzze kubika. Ebimu ku moment zesobola kwerabira. We twavaayo eyo twatukira Lugazi. Kati Lugazi mulimu akatundu bakayita geregere. Katundu kabapangulu kufuutuke geregere. We wali omulugwala owa buli kika. Pozi nagambye ndi mulugwala. Yes. Kakati akatundu ako mwe muli abalugwala bangi. Abaana banyweredde enjaga, banywedde ebitamiiza, ebifutafuta, ebidagaladagala. Nenjagala okwebaza Mukama nti yannyonnyola okuvaayo eyo. Awo gini olowooza lwaki abaana ye baveeyo kuba ogambye nti wali abalugwala bangi naye batuuka eno balanika okukozesa ebintu ng'ebyolowooza nsonga ki ebaviirako okubeera ng'obwo obulamu ate bwe bayingiramu? Ekisooka abazadde ennaku zino bali bize. Okay? Kati omuzadde wobeera bize ng'olinamu akasente yaddeko wadde omwana asobola okupangulukuka n'ate omuzadde okubeera ng'ali bize anoonya ekigulira magala eddiba ng'ate temulina ssente ate kye kibi. Kitegeeza omwana watagenda ku ssomero agenda kwegatta ku banne babeere awaka batandika okwenjeera ekyalo kyonna nga bwe bakola kye baagala. Kati olw'okuba nti abaana baba idle tebagenze ku ssomero n'ewaka abazadde abandi bakumyekumye tebaliiyo kati batandika okwetuma okukola ebyo byebaagala. Oba oliawo byebalaba ku TV oba oliawo byebalaba abalala nga bakola kwe kusanga ku mabujja abaana batandika okukozesa ebiragalaga nga bato. Ogenda okwesanga ebiragalalagala bigenze bibayingira bibanyikira mu musaayi bagenda okutuuka myaka 17 18 byoba osanga bakula obutayimbwa banyakula amasimu banyakula obusawo bw'abakazi n'okutta ne battira ddala.
I think that's one of the biggest reasons abazadde bali busy. Obibuuka otya gwe n'otafuuka bw'otyo kuba area gye wali ogenzeemu abaana batera okuadaptinga emize gy'ebifo bye basanze bikolebwamu ne babiyiga ne babyagala ne batandika obikola? Kyeneebaza Mukama nti nalina basenga bangi ne bataata abato bangi. Kakati saanywerera mu kifo kimu we nabeera eggeregere wa senga baali bamuyita senga Miriam. Wayitawo kabanga ne banzijawo ne bantwala wa senga omulala amuyita Grace. Ne banzijawo after like a year ne banzijawo ne bandeeta Namataba. Namataba we waali wabeera jjajja wange. Namataba okujinja road ku lusozi. Yes. Kati so eggeregere namalayo akabanga kaali ndowooza ka myaka 2 ku 3. Naye nzijukira nga tukyabeera mu beggeregere awo embeera yali mbeera. Nzijukira twagenda nga musambaza ebikajjo bya mmetta. Enjala bwetuluma ekyemisana kasa kituuka nga mwesombaza samba nga mulya kamuvayo nga mubejjagala ng'omanya ekyemisana kikoze eki kiwedde. Kawungeeza we twafuna ku budde tukwata zomba zaffe oba butida ne tuyingira obusaka okugenda okuyigga obunyonyi tufune kunva ate akawunga ka muwogo ebiseera ebyo nga ka layisi omukubayo amayuba agammwe nga gaago 2 3 ne fulungu ne lijjirako ne mugenda wali ne musaafiisa ne mugoyezaako akawunga okusaafiisa nga mugenda ne musiika ne mugatamu obutungulu n'ennyaanya amayuba agaffe obunyonyi obusanke we tumala ne tubutokosa bulungi ne tutekamu akanyu ne tugoya akawunga kaffe ne tumanya nti ekyeggulo ekyo nakyo kiwedde. Tugende mu maaso. Kati nzijukira ekiseera kyatuuka maama wange kati mpozi kyeneerabidde kiri kimu. Taata wange bamuyita Yosiyoswa musajja mulugwala. Kati taata wange nga tannalwala Arua yali yajja nga akolera Lugazi mu kyuma kya sukaali. We yakolerayo okumala ebbanga n'avaawo n'agenda mu kyuma kya Starling kiri Mbarara we yali akolera nga batika amayinja ku biroole. Ebiroole ebyali bikola enguudo ku Jinja Road okwo. Kati ate maama wange ye yali atunda butogo ku geeti ya Starling. Kati maama wange awo yasesinkanira neki taata wange. Yes, feba outcome tuli babiri. Nze ne muto wange bamuyita Bob yali German ku ssaawa zino. Kakati mama waffe yamala nayawukana ne taata ye mama najja ku Kampala ate okukola ebirala. Ffe ne tusigalayo. Kati we twasigalayo taata we yalwalira awo ffenna ne tulyoka tuddayo mu Arua. Ne tubeera eyo mu Arua obulwadde gye bamukwatira paka n'afa. Kati we nakomawo nesenga okubika nze saddayo paka guno gwaka. Kakati ekiseera kyatuuka maama n'akomawo okunkima. Kati maama we yajja Namataba okunkima ndowooza nga atereddemu era okutereera okuli awo yajja Namataba nankima. Bwanzijukira twali tugenze yigga bunyonyi waggulu mu miti. Omu ku baana abaliko kaalo bali bamuyita Adrabo najja nga adduka n'aŋŋamba Dede. My nickname kati Namataba Lugazi bali bampita Dede. Ajja nga Dede mama wazze nga okakasa ndi mama ze ne tudduka n'obunyonyi bwe nalina mu ngalo simanyi gye nabusuula. Okay, kuba ku maama ekyo kiba kirala sanyu yali lingi nenziruka nenzija empale yalimu ebituli yali aguzeeyo obugoyigoyi obulala nanga nze nkutwala tubeere naawe. Nemanya nti kati obulamu mugenda kukola ki kutereera. Maama nanzijayo Namataba ne tujja awo ebweyogerere. Kati ebweyogerere awo waliwo akaalo bakayita Kireko kali kumpi ne railway station eya gaali y'omukka. Kati wakafo bakayita Katanga kali very slamy. Zijukira maama wange awo yapangisa akayumba ku muzeeyi baali bamuyita Lajabu. Kati kali akayumba kali kafunda ng'oba kafuuti 6 ku 6 nga onaanula emikono okwata ku kisenge kyeno n'ekyeno bwoti. Natuuka nenga ne maama naye wano kati obadde ozze ng'omanyika kati mami ali kaleko naye ng'eno tuuka ku Kireko bweyogere nenga ate kaweddemu kubanga eri twali twetaayo at least waliyo ku nnyumba ewasenga nga wagazi naye ate ewa maama nga wafunda nnyo.
kati maama ng'alina bakulu bange okitegeera ne muto wange abalenzi twali aba nga ffenna tusula mu kayumba ako kati maama nga yeyeebaka ku kitanda ekyali kyambowabowa tisobola kwerabira kati ffe we twebaka ekiwato n'ebigere biba mu kitanda wansi kati kateni yeyawula wano mu kiwato ng'ekifuba kiri eno mu ddiiro ebigere biri mu kisenge ye ensula gye twasulangamu akabaketi ketufukamu kabeera wali ebbali osituka ofuukira mu sayirensa tuleekanza banno eyo embeera gye twayitamu my sister nga ogenda n'ofuna nzijukira olunaku lumu oba yali muto wange oba ye yakuba baketi ndowooza kati we naloota ne mukuba oluyi neyeekanga ye n'akuba baketi omusulo ne gutuyiikira ati engolo bakulu baffe ze baatukubaawo mwebaka mutya to embeera yali ya zigizigi nendi wano kubulira ebyo byonna nti ebyo byonna bye twayitamu si byendi olwaleero mukama akoze ebyenjawulo bayibuli egamba mujje gyendi mwe n'abakooye nange n'abakola ki n'abawummuza mwe n'abazitooera mujje n'emigugu gyammwe nange n'abakola ki n'abatikkula zijjukira ebiseera ebyo byonna bye twayitamu naye kyemmanyi mukama yali alaba. Wali omaze okusembeza mukama okubeera omulokozi wo wali tobimanyi otuuka ne wa mami nga kati ntuuka ewa mami nga mami yali yafunayo omwami nga musiraamu kati era bwali naakatuuka kyetwatuukirako ye tayiri ne batutayirira ate ffenna ne tulyoka tusiramuka era kati ba obi ne ba ogi bonna gano amanya Richard Dede tebagamanyi bamanyi Saddaati Tebifanana Saddaati gemanya gabena bonna benasoma nabo ge bamanyi era obadde oyinza okubeerayo ng'oli obi oba ogi n'obuzibabuziba n'ogamba ati ngalimbye sirye erinnya kuba mwenna mumanyi Tebifanana Saddaati ago gemanya genakozesa ku ssomero kwa twatuumibwa amannya ago oluvannyuma nga bamaze tutayirira ne tusiramuka kati ebbanga lyonna twabeera basiraamu nga tuli mu nnaku yaffe ne maama nzijukira we natuuka ewa maama awo wetwabeeranga ekira ne tutuuka ne tufuna ka gurupu afunayo n'abaana abalala balugwala bannaffe ne tugendangayo mu Nammanve tukwata butidda zaffe era nga omumanyi omuyigo gwaffe nga tegukoma naye kati ate nga ebweyogerere awo byali biralamuko kati we muba mukomawo obuwala bubayimba kirikiri mabeeri akanyonyi akalugwala ng'olaba batulabisa nga tubukweka naye nga wetutuuka eka nga tumaanya omucomo gwaffe nga tusimba ku nti nga tukalirira we bagoya akawunga ne tulya yes kati ne tubeera mu mbeera eyo awo wonna nali nsomera ku Kirinnya CU Primary School somero era liri awo ebweyogerere muzeeyi waffe yanoonya akasente mpolampola ne tusoma paka we namaliza P7 we namaliza P7 nengenda Kirweka High School gye nasoma emyaka ndowooza gyalinga 2 later on nengenda Kyambogo College gye nasomera paka gye natulira my senior 6 ojja kumbuuza nti mu kabanga ako muzeeyi yali omwavu esente eyo yazijjawa kati waliwo bubbanka babuyita black okay muzeeyi nzijukira yasingayo ebibyo byonna nga yeewolanga sente tugende tukole ki oba oli awo nga emmeeza bagikimye okay kubanga twamala ne tuva mu kayumba kali akalajjabu ne tufunayo akayumba akalala akali akagazigazimuko n'agulayoko butebe buno obutonotono akameeza ate ng'agenda n'abisingayo ne yeewola sente ne tukola ki tusobola okusoma ati we namala senior 4 mukama nannyamba we namala okutuula senior 4 mu vaaka senior 4 nali neebase we nali neebase nendoota nenfuna ekirooto nga Yesu ali ku musaalaba ng'akubiddwa emisumaali mu bibatu mu bigere nga embirizi zivaamu omusaayi n'atunuulira bwete ne mutunuulira yati ddoboozi ne livaamu ne liŋŋamba nti nno mwana gwe w'otalokoka tolina bulamu naye ntya nnyo kati n'atandika okukoona Yesu Kristo omusaalaba nkoonesa akasinziro paka omusaalaba ogwo we gwagwa ndi mu kirooto omusaalaba ogwo we gwagwa n'enziruka mbu nzije muyambe n'aŋŋamba seetaaga buyambi gwe weetaaga obuyambi bwange n'aŋŋamba kimu kyenkusaba lokoka ojja kubeera mulamu otalokoka tolina bulamu
nazuukuka nga ntuyanye nga nze n'amaziga gampitamu. The next Sunday nenoonya ekkanisa. Ekkanisa bwe baali bagiyita Light Restoration Church, omusumba waayo baali bamuyita Ekako Vincent. Awo njatulira obuki obulokole. Ekitegeeza oyatula kyoyatula okitegeera omaze ofuna ekirooto kino kkiriza nga saabulirwa njiri. Just oluvannyuma lw'ekirooto ekyo natya nnyo. Nga wagonda mangu abantu basinga bwafuna ebirooto beera asooka neyekwasa obusongasonga n'agamba nze sisobola kasita na wano mba nsaba Katonda. Kati ebirooto ebyo nali ngenze nfuna ebirooto eby'emirundi egirako nga bingi. Nafunanga ebirooto nga nkeera ku makya ne ngamba maama wange nti naloose gundi afudde. Naloota emirundi ng'esatu nga buli gwendoota afa. Kati maama wange nangamba omanyi emirundi egiddako tuddamu kwogera. Okay? Kati wesaayogeranga nga waliwo obusobozi obutatuukawo naye nga it's not a guarantee. Okay? Kati nga bwendoota ne sikyogera wayinza okubeerawo obusobozi omuntu oyo n'atakola ki? N'atafa. Kati ku kirooto kino kye nasembayo funa ekya Yesu Kristo, muzeeyi Yesu amugamba yali musiraamu ngenda amugamba nti ngenda mu bya Yesu kaali kaweddemu. Kati era nanoonya bunoonyi kyaki, we nanoonya kyaki nentandika okusaba. Kati we natandika okusaba, kati okuzzaako emabega katono, taata wange yali mubazi wa adungu. I'm a gospel artist. Kati njagala ku connectinga music avaawa. How do I come to become a gospel artist? Taata wange yali muyimbisa mu kanisa Mwaruwa ne Namataba mu kanisa. Kati nga abajja ne za adungu kwanzijukira yagenda nga n'aleeta amaliba g'ente mu lufula. Amaliba ago ne tuganyika mu mazzi. Bwe tumala okuganyika mu mazzi n'agasalaasalamu patterns. Amaliba ago ne tugalowega ku bibajje ebiri bye tukolamu adungu. We yaloganga kati nga nduka n'obuguwa naye nenduka kati adungu ezo zimala nga tuzitwala nga tuzaanika. We zimala okukala after like 3 days nga tufuna enkate ennene nga tuziteeka mu muliro n'awummula ebituli mu miti gino egikola ki? Kati nga adungu ezitugenda tufuna obugwagwa nze ndeega. Yes. Era nakula nze manyi okuba adungu. Kati ekyo ekirabo kyandimu wadde wano mu kusoma nakyuka nenzira mu kusiiga ebifaananyi. Naagala nnyo art. Era ne Makerere University nakola industrial art. Naye we natuuka mu senior 4 nendokoka nengena mu church. Mu church nensangayo ennanga. Ensanga ennanga mu church nengamba ntuuse. Bino byenayagala edda bulijjo mbiraba ku TV. Nayagala edda okuba ennanga. Kubanga nzijjukira nagula akananga kange buno obutono obwayimbanga obuyimba bwa ice cream. Obuno bwali obulinganga obw'abaana. Obw'abaana. Nali nakagulanga era negezaagezaamu mu buto nyige pesa limulimu. Kati nga manyimu obuyimba bwange wenkuba naye nga nkubisa olugalo lumu. We natuuka ku nnene y'omu church ne ngamba kati nentandika okuyiga ennanga. Nzijjukira nentandika okuyiga ennanga, omusumba oyo yali akava ku mirako. Kati nga ayagala nnyo ennyimba ez'oluzungu. Okay? Kati nga ate nze mmanyi za Luganda zino tunakuwa kife. Kati nga yo omusumba wajja n'atandika draw me close to you. Ng'ekyokkuba kibula. Never let me go. Ekyokula nga kibula. Ekiseera kyatuukanga n'agamba nti Oluganda tebifaana omanyi ennanga gireke katuyimbirewo. Nawulira bubi nnyo nempulira ekiruyi ne ngamba nti ekintu kino nino kiyiga. Kati nzijjukira nengenda nga nensabiriza maama ssente naye nga tamanyi nti no nsabira mu kanisa. Nengenda nga nemusabiriza ssente nengenda ku YMCA 1. Waliwo Kampala Music School yali tenavaawo. Yes. Waliwo Kampala Music School nentandika kuyiga classic music. Bakunanga ezo nsobola oyiga musumba byayagala. Yes. Era waayitawo emyezi ng'ebiri, 3, 4, 5 nga sirabika ku church. Nakomawo kwolwo nakeera saa zaagenda okubeera 12 nga nze ndi mu kanisa. Ennyimba zonna bulijjo. Light of the world, you step down into darkness, open my eyes, let me see. Yavaayo mu ofiisi najja ku ssaawa emu. Naba tebifaana n'obadde nga musoma mbadde ku ssomero. Nawe obadde oyiga ki mbadde njiga nnanga.
olaba onsigo okuludde okunzija mu office mukama akuwa omukisa awo we nasimbulira n'otandika okukuba ennanga mu kkanisa n'entandika n'oyiiya ennyimba ntandikira awo okuyiiya ennyimba mu kkanisa. Luyimba ki lwasooka okuyiiya mu kkanisa ng'olunyimbira? Oluyimba baluyita entandikwa entono. Oluyimba olwo ndwagala nnyo. Kati oluyimba olwo nina family friend waffe wamuyita Mukyala Mayanja. Mukyala Mayanja ye mukyala wa minisita w'ebyettaka Sam Mayanja. Omukyala oyo omu ku bankwatako n'abadde nkugamba nti ntuuka nti okusoma paka ku university kati natandika okufuna emikwano okuyita mu church nakwatako omwana ono mugezi wajja tutumwera nasayane bampeerera. Kati akayimba kano era mami yasinga okkaagala ne Mr. Sam Mayanja. Kayimba kagamba entandikwa entono toginyoma muganda wange bw'atyo Mukama ebintu bye byamitendera tuva mu mibaawo ne tumaliriza nga tuli mu kalina kumujjukiza bujjukiza kuba ebyaffe biri mu nteekateeka. Akayimba ako kankolera amakulu we nakawulizanga mu church nga banfuwa ssente. Akayimba kano we nkawulira kalingaga wakajjanga mu bulamu bwo n'okayeeya. Era chorus y'akayimba yali egamba lwaki ebintu bya Mukama temyanguwa ekikola mangu kifa mangu. That was the chorus. Abantu bayagala nnyo akayimba ago. Era akayimba ako ke kanzugalirawo amakubo we kaggulawo bwe nkati n'entandika okudeveloping a love y'okuwandika ennyimba. N'entandika okuwandika ennyimba nnyingi nenziyigiriza worship team, nenziyigiriza abaana, nenziyigiriza abakyala mu kkanisa, n'empandika ennyimba nnyingi ddala ziri mu 100. Kati bwekyo ekirabo kyange ky'okuwandika ennyimba bwe kitandikira. Era nze ndi behind ennyimba za Julie Mutesaasire, ennyimba nga Kulistia Mukama Katonda yenza ddako waliko tuli mu line na yenza ddako. Julie Mutesaasire is my friend. Ze namuwandikira ennyimba ezo n'endala essala y'ekiro n'ennyimba endala nnyingi. Kati we namala okuweereza ku Light Restoration Church ekiseera kyatuuka n'enkyusa ekkanisa n'engenda mu kkanisa endala bakiyita God Centers of Blessing Church. Era n'engenayo nga nkuba ki? Nga nkuba nnanga. Kati mu kuweerezangayo Julie Mutesaasire yali azzeeyo kulanga kivvulu kye ekyayaani. Oluyimba olwo yayimba ne Irene Namubiru. Baali bagenda dulonkinga wano ku Labonita. Kati Musumba n'angamba Julie Mutesaasire azze agenda kulanga concert ye. Negogeno soka oyimbe ennyimba 2 then oluvannyuma oyanirize Julie Mutesaasire akole ki? Ayimbe. Olwo Musumba kubira paasi oyimbe bwa abantu bawulire ekitone ky'olina. Era we nayimba oluyimba lwange baluyita Anzije Wala. Julie Mutesaasire ndowooza lwe luyimba olwasinga omukomako up to date yalwagala nnyo oluyimba olwo. Luyimba lugamba Anzije Wala okutuuka wano wendi munaba kuyimba naye kino kisa akujje wala okutuuka wooli weebaze Katonda kuba tebibadde byangu. That was my other song olwanzigulirawo amakubo. Kati Julie anjagalira ku luyimba olwo. Julie yantwala wa Pastor Bugembe, Julie yantwala ku Fanero, Julie yantwala wa Kayanja, Julie yantwala mifo bingi. Kati awo abantu abasigadde we batandikira okummanya. Yes. Kati awo mu kuwandikira abayimba ab'enjawulo ennyimba wempandikira oluyimba lwange abantu lwe basinga okummanyirako baluyita tewali nsonga ndala okubanga wantonda kampeereze ggwe kuba kyensobola. Ani eyali amanyi nti kisoboka nange okuba ow'omugaso. Eyajja okubika olwo kati ng'afuuse ow'omugaso mu Kampala muno. Oluyimba olwo nali nduwandikidde Joy Tendo. Kati Joy Tendo we musindikira oluyimba olwo oluyimba olwo n'akola ki? Yali atambuddemu ndowooza agenze Bungereza. Oluyimba olwo ne ndusindikirako ne Dr. Kwefulukuta is my friend.
Dr. Kwefulukuta yatandika okusimbula oluyimba n'alukuba ku radio nga Joy Tendo tanadda. Joy Tendo agenda okudda Kampala ng'oluyimba lwafuuse hiiti. Nanga Tebifanana oluyimba lwange ngenda kuwandikira olulala naye luno kati lwo lwafuuse ki wanzijukira Dr. Kwefulukuta yaŋŋamba nti olwo oluyimba lunyumira ggwe lusigaze n'aluteekayo ku radio. Amina mukwano gwange ekitiibwa kya Mukama olunaku olwaleero ndi n'omwami Tebifanana Richard naye nga yabagambye nti abamu ku mmwe be yasoma naye bo ku ssomero mumumanyi nga Tebifanana Sadat temuwuliranga ate leero ye Richard ne mugamba ati nga naye ffe twali tumanyi ddala we yamala okulokoka ate erinnya n'asigaza lino erya Richard. Mu kaseera ako woŋŋambidde nti obulamu bukyuka otandika okkuba ennanga otutumuka mu ngeri bwetyo kuba Katonda ndowooza Katonda yayagala akulokole ojje mu kkanisa ofuuke ow'omugaso eri ensi eno obuyimba bw'owandiise eri ba gospel artist obu blessings ensi eno Katonda kye yali akwagaliza okole. Mami bw'azuula nti wali okyusizza ng'olokose kyali kitya mu kaseera ako kuba abantu abasinga twagala okubeera nga tuwulira eddoboozi lya Katonda naye oluusi waliwo ebitutangira oba mu family oba mu mikwano oba mu bintu ebirala byonna ebiba bitwetoolodde. Mami ate kye nasuubira si kyekyaliwo era olugambo olwamala ne lumutuukako nti okimanyi mutabani wo yakuba ennanga mu kkanisa kati lumu nkomawo late nambuuza nti ovaawo ne mugamba nti maama nina gye nva naŋŋamba mu kkanisa ne mugamba bakugambye ne mugamba yenva ku kkanisa naŋŋamba sikirinaako buzibu obanga lyosazeewo kubanga ne taatawo yali mu kristaayo kakati obanga ozzeeyo woba olokose kitegeeza ozzeeyo gye wali sikirinaako buzibu neebeera mwana mulungi tonswaza ate kola ekyo ekyetaagisa mune ate muzeeyi teyakikambwaliramu kyenali nsuubira teyakikola. Katonda ebyo byalina gye yabikola obukozi. Amina. Bubaka ki obusembayo bw'olina eri omuntu oyo abadde atudde naffe akumanyi mu kuyimba gospel naye nga ebigambo byonna byosobola okumugamba okumuzzaamu essuubi nga bw'alinidde Katonda ate naye amukolere asobole okuwaako obujulizi olunaku lumu? We nasembeza Katonda nenfuna emikwano nenfuna abooluganda besizaalibwa nabo ab'emikwano abo ne banyunga ku mikwano egy'enjawulo. Olwaleero nina emikwano mingi ku media houses ez'enjawulo, radio stations ez'enjawulo, nina emikwano kuba nange nzikiriza olw'okuba nalokoka yensonga lwaki ku ssaawa zino ndi wano ku Spark TV. Okay? Senga nali saalokoka senga siri wano. Bingi bye tubuuse njogedde olugero okuva wa gye nava wa gye nzaalibwa okutuuka ku ddirwe nalokoka. Okay? Kati akatalekeka nti mu lugendo lw'obulokozi Mukama ankoledde ebintu bingi. Okay? Ankoledde ebintu bingi. Nze yajja okubika I have a family now in Kampala. Ekyo kyebaliza Mukama. N'abaana basatu kuliko diamond, silver and gold. Okay? Mukama wanaaba yagadde nja kuteekawo ka bronze awo. Ate wanaakongera omulala ogenda mutuuma ki? Kopa. Nze nja kuzaala byonna eby'obugagga Katonda bye yatonda. Ekyo kyenjagala. So mu birala Mukama byankoledde nze director wa Pure Heart Junior School. Liri side zeri Sonde Bukeerere. Okay? Olwaleero nze yasomera ku loan nange nina bendabirira nga basoma batudde kubegaabega nga nawe ne basobola okubeera nga bakola ki? Nga basoma. Ebyo byonna bye birungi Mukama byantuzaako. Nina amaka ku ttaka eryange eyajja okubika ebyo Mukama byakoze. Okay? Mami ne daddy kuliko yali alina amaka kuno ku Kampala? Tekuli. Gwagayina. Amina. Kati ne daddy ne mami twamufunira amaka era abeera kumpi n'essomero lyange eriri. Okay? Era nkutumiddeko Namutebi Mukama akunkolere bulungi era akuwe birungi akuwangaza kumpeere n'omukisa. Amen. Mukama ebirala byankoledde nina studio Makindye. Studio ekola eriko rehearsal studio, eriko recording studio, video studio, kuliko ne poko joint ako kakulu.
ng'omoto yali obunyonyi ne buntuuka wano wati sirya muchomo Era ddala. leka okitegedde kakati mukama nze ankoledde ebintu bingi naye ndi wano okuzzaamu amaanyi wenna ng'olina by'oyitamu nti si enkomerero weekwate Katonda waliwo ekijja okukyuka kino kyenjagala ku kwekwata Katonda weweekwata Katonda endowooza yekyuka weweekwata Katonda emikwano gyo gikyuka weekwata Katonda enfumiintirizaayo ekyuka weekwata Katonda enjiyaayo ekyuka emikwano gikyuka okay weetaaga bwetaaze kwatula Yesu omusembeze ogende mu kanisa olabe emikwano emikadde nga gikuvaako ng'emipya Bayibuli yagamba nti laba ndi mukufuula ekitonde ekijja tokirabe ogenda kulaba ebirungi ebipya ogenda kulanga Mukama atonda buli kijja mu bulamu bwo nga buli kanaku lupya mu bulamu bwo nze buli lunaku olukya nfuba okulaba nti nsinga ku Tebifanana owajjo Tebifanana ono gw'olaba leero muweemu emyaka emirala 2 onaamusanga tajja kuwoono okay I challenge myself every day to be better okay kati wenna muganda wange my sister bw'obeera ng'olina okulemererwa kw'obadde oyitamu watya ng'essaala ze wasaba ebyobugagga bye weetaaga ng'eryo lyekkubo oyinza okuba ng'embeera gy'oyitamu okitegeera ng'olina essaala gye wasaba Mukama waliwo akayimba akali mu kutrendinga webale Mukama olw'essaala z'otakoze eki nzijjukira lulinga ennaku etuluma nasabako Mukama ne mugamba Mukama nkwegayiridde ku Kampala kuno n'obwolimpa akayumba kaluumu emu nga kosaba nga kensaba naye nebaza Mukama essaala eyo teyagiddamu okitegeera abagiddamu kati nkubamu akafaananyi oba nandibadde neetetenkanya butya n'obwana bwange n'omukyala mu kaluumu kamu ne Mukama omulungi ampadde ennyumba oba eriko bedrooms nga 3 buli mwana alina ruumu ye ekyo nkyebaliza Mukama wandibanga olina embeera gy'oyitamu embeera yonna tekuganya okusaba essaala ey'ekisiro nga gye nali nsabye neweesabira akatini naye nga tekinene kyekyandibadde ekikyo mirundi mingi omwaka gutandika noga Mukama nzikiriza Mukama ku lwa eka y'ettaka otutuuka mu gw'omukaaga n'ogamba Mukama kale nsazeeko ebeere half acre mugenda otuuka mu gw'omunaana n'omugamba nti Mukama at least kale kabeere ka 15 tewekkiriranya Mukama oba amusaba eka demera kweyo oba ogikaabirira kumala mwaka oba 2 3 nga tennajja tozikiza essaala amina olunaku olwaleero mukwano gwange tubadde n'omwami Tebifanana Richard ate nga muyimbi wa gospel tuyimbiddemukko obuyimba obw'enjawulo ng'era atuwadde n'obujulizi bwe akugambye nti saba ate ng'osaba n'okukkiriza bwe kinalwawo sigala ng'okkiriza nti Katonda akisobola tokoowa kubeera ng'osabira ekyo kyolaba kyogwana totandika kubeera nga tosaba ekemu anondika okukendeeza kale empayo 15 nandika okukkirira okugenda mu kale empayo akantu kati kale malaga asigala ng'osaba ate nga okkiriza nzikiriza omwami ono mbeere nga mwerekereza tweyongereyo mu motivational preaching tovaawo mukwano gwange. God bless you.